amanya bitabuse na tete ninga eri ddala nze Sewati George kyomunange ngezezaako emirundi mingi reaching out to her just ndabe ku mwana ninga yaŋŋaana ku Swanks wenagenda yo one time bangambye ensonga z'omwana bo tezibakwatako. Nwagi is just a branch, so ensonga za family tebalina buyinza busolvinga, so era ne bangamba tebalina ngeri gye basobola kunyamba, so that is the only way gye nabadde nsobola mufunamu. Anti kakati stanti we ekibuzo kiri nti nannyini mwana olidde yewakana nti oyo si ye taata w'omwana. Of course singa abadde yewakanye wanditegedde nti stanti, ate ekirala ekyokuba nti mwana wange sobola kuddira mwana ate ne muteeka mu stanti, ekyo sisobola kikola, ndi muntu ategeera alina amagezi. Bagamba taata w'omwana ojja otya okubanja omwana nga tolina adde kumuleetedde wadde n'akagaati. Anti kakati simanyi oba buli muntu omwana wo omuleetedde tugambe obanga ssente, kati simanyi oba buli muntu atambulenga nga azireze bwati mu ngalo nti zizino ndeese ssente za mwana. Waliwo neyawadde oboka n'agamba lwaki Winnie Nwagi ati sitomusaba kolabo inside of okudda mbi n'ebintu by'okweswaza. Singa nali njagala kolabo ewa Winnie, singa nali njagala kolabo ndowooza nandibadde nagifuna nadda n'okusinga ku kye nabandiza, because kolabo si kye kizibu kye, I'm sure about that. Wabula ye ekizibu kye tayagala ndabe mwana, ate ekirala kolabo si gye nsinga okwetaaga. Just nze njagala kulaba mwana. Bino ebintu tebyandigenze na mawulire, by the way, tebyandigenze mawulire, naye of course kyavudde ku ye. Nze the thing was simple, nabadde njagala kuyingira mu gate ndabe ku mwana, ye ne waatandimbuuza. Ate omwana nga naye kwennyini otugambye si waabeera oli azze kulaba mikwano gye. Omwana no Nwagi yennyini bwengambye si wabeera. Nwagi yabadde azzeewo okulaba mikwano gye. Anti omwana ali yatambudde naye? Omwana yatambudde naye, yabadde n'omwana. Aga wasisinkana otya Winnie Nwagi otuuka omuzaalamu oyo? Winnie Nwagi twasisinkana na Masuba, waliwo baali babeera omusajja chairman uncle wange, nze yali uncle wange, so nga bate baali bapangisa kwezi ennyumba ze twali tubeerako, naye nga nze ate nali nsulako nga omanyi nti mwana omulenzi nga tosula mu main house then ng'osula mu boys quarter, so nga kwensula then nga bo bapangisa. Waliwo baalinga babeeramu bawala baali basatu, ye Irene waliwo n'omuwala omulala, so kwe baali babeera netandika okukwatagana. Nze nali nkyasoma ninga ye ali mu vac, oluusi sometimes bagenda mu karaoke bintu ebityo, ninga just yaweyanga bawala nga obamanyi nga tanabafuuka sita. Kiva kuki Winnie Nwagi ogamba tojja kuddamu kulaba ku mwana wange oba tojja kulaba ku mwana? Babalenya ekibuuzo ekyo, ekintu ekyo nali nakisirikira for a long time, naye ndowooza ye bwe wafuna omukisa oba nga alina akayimba akapya kaata nga ayogera taata w'omwana, abantu bangi ne bambulaminga nti maybe ensobi eva ku nze, naye obuzibu obusungu bwa Nwagi the fact is buva ku waliwo omwana muto wa Desire, manya muto wa Destiny bamuyita Desire. Omwana oyo namuzaala mu Irene gwe nkugambye, yali best friend wa Nwagi by that time. Namuzaala nga Nwagi amaze okuzaala Destiny, so Nwagi n'akyawa omwana, Nwagi n'akyawa ne Irene yali best friend we. Of course nagezaako mwetondera, naye munnange tekyasoboka n'angamba era toliddamu kulaba ki mwana ono. Apart from mama w'omwana, ani omuntu omulala amanyi mbuno gwe taata w'omwana? Bavinka bakimanyi, azawe bakimanyi. You ask them. Bavinka bakimanyi because previously Vinka used to be my friend, so nga at least oluusi wabeera ne Nwagi nga mwegayirira, okitegeera, nampa ku WhatsApp nga bali ne ka Destiny ne nkabuuzaako oba okitegeera nga bali bonna ng'oluusi Nwagi yatambudde n'omwana. She is my friend, she knows that. Azawe is my friend, she knows that. Obanga even n'abaswangs Benon knows, akimanyi bulungi. Kakado rasta agenda okulaba Nwagi already Nwagi nga alina omwana. Omwana alina emyaka 13, gwe nga taata okoze ki? Omwana kyogamba mama kyanasindako n'agamba kale ku lwa kino na kino kamwe ku mwana ku myaka 13 kati gy'alina. Webale nnyo. Omukyalo oyo mama Destiny Winnie Nwagi ng'akyali lubuto, okitegeera nga wegambye nali nkyasoma, naye nze kennyini nga mbeera wa uncle wange nkugamba nti nakwata school fees zange eza almost 2 terms, okitegeera, ne uncle nanyogerezaako sente nga she's pregnant, okitegeera, tumuwa to start up a mobile money business nga zakajja, nze gwagamba nti I don't care, okitegeera, nga atandika ebyokuyimba
yagenda yatandikira ku Monster ngakola demos nze yamuconnecting wa Uncle Ronnie because Ronnie gwe mwita Ronnie Banton. Ronnie Banton is my uncle. Mubuuza ni yamuconnecting ngayo bwabanga ina amazima ajja kubuulira okitegeera nze gwagamba nti I don't care kati yafuuka superstar nakwatinga that connection ng'ate ne biri bimaze okubaawo ebya Irene emyaka 13 wetwogera buno obudde nga bwogambye ebbanga eryo lyonna lyonna omwana azaaliddwa mukoleddewo kigwe nga taata ekigambo okusigala nga weesiba ku mwana kuba omwana wo munange nga wenkunyonyodde nti nange nandyagadde embeere part of her life naye kakati ati mama we I'm blocking her. There is no way I can access the baby. How nga simulabako the last time I talked to her kugambye nayogira naye ku WhatsApp vinka yansendingira voice notes zenga balini Nwagi. So which other way can I reach out? Omuntu ayinza okwebuuza lwaki kati ku myaka 13 gyonna lwaki kati wakiri wavaayo nga akine emyaka 5 emyaka emeka lwaki kati babale nnyo munange ekyo kibuuzo ky'obuuzizza mwe mukirabye kati mumubirabye kati n'ebizenga bibeerangawo it's not my first time to go there okugenda awo wenyininyini awabadde that saga naye nagendayo baali mugundiza benga they were high. I mean I was like